kakano Musumba tutunuulira obulimba bwa Setaani Obwakamalirizo. Kiki ddala kitugenda okutunuulirako wano? Obulimba bwa Setaani. Setaani okuva mu kulubereberye muli mulimba. Era kubikwata ku history y'ensi yaffe ye mulimba eyatuleetera ebizibu. Aze atulimba okuyita mu history mu byafaayo byaffe byonna. Naye mu kubikulirwa 12 batugamba nti zisanze ensi n'abagituulamu. Kubanga omulimba se gye bali ng'alina obusungu ki bungi, kubanga amanyi nti akaseera asigazza katono. N'olwekyo obumu ku bulimba bwagenda okukozesa yabusimira dde omusingi ku lubereberye aze abukozesa mu biseera eby'enkomerero ajja kussaamu busamaanyi. Obulimba obukulu bwe tugenda okussaako essira mu wiiki eno twabuyigako dde ebbanga si ddene eriyise. N'olwekyo leesoni eno ejja kufaananako nga revision edda bye tumaze okuyigako mu bbanga si ddene eriyise. Era katutandikirewo mu kubikulirwa 12:9. Kubikulirwa 12:9. N'okusota ogunene ne gusuulibwa omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi. Era Setaani omulimba w'ensi zonna ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nabo. N'eriro lwe tugamba ki? Setaani omulimba waki? W'ensi zonna. Owa lesoni yabuuzizza nti kituufu ensi zonna azirimba, ensi yonna agirimba nemugondera, oba ekigambo ekikozesebwa nsi yonna ono ekiyise exaggeration oba mu Luganda yakiyise eki? Kibuuzo kyeyabuuzizza kyagamba is it true Setaani ensi yonna agirimba, fena atulimba, oba eriyo tayinza kutaliza ye buli muntu ayagala amulimbe, naye teriyo abali mu Mukama waffe batasobola kulimba. Tewali n'omu. Fena atulimba. Bukakafu ki bwe tulina? Obukafukafu tuyinza okubusanga ku Yesu ng'amututte naye ku lusozi olunene okumukema ng'ate ye yamutonda. Walimbira omutonzi we tewali n'omu gw'atayinza kulimba. Naye teyamusobola. Teyamusobola busobozi naye yamulimba. Muze wa lesoni agamba nti ensi yonna agirimba. Ye Dennis olunyiriri olugamba nti bonna baayonoona. Nze Ssebaddukka ataaliyo mu lusuku nayonoonera wa? Naye olw'okubanga Eva baamulimba ku lw'omuntu omu eyalimbibwa, ffenna ne tulimbibwa omwo. Kitegeeza tataliza. Fenna. Akati luno lwetegeka lwe yeetegese essinzigo olw'ennaku ezisembayo tugenda okuyigako ffenna tugendere omwo. Mulimu abajja okuwona obukakafu. Matayo 24:3. Otyo oba tusooke Matayo 24:24. Matayo 24:24. Zeeka 3. Matayo 24 olwa 24 agamba nti kubanga wali
Kiwalijja bakristo ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba nabo balikola obubonero obukulu n'ebyamagero n'okukyamya bakyamye n'abalonde oba nga kiyinzika. N'abalonde oba kikola ki? Oba kiyinzika. Kiyinzika. Kisoboka. Yeah. Balonde batakoma bwesingo kiyinzika. Tulina ekyokulabirako ekiraga ku balonde byeyasobola n'abakuba wansi gaani. Kabaka Saulo yamwerondera mwennyini Mukama. Naye amugambye alinde Samwiri ennaku 7 ziweddeyo. Samwiri tamulaba, ye nayagala okuwaayo ki, n'awaayo saddaaka ng'ate si yalina ogiwaayo. Mukama ne kitamusanyusa. N'amukuba wansi. Ne Dawudi. Ne mukawuliye. Mulonde we alinga ng'omutima gwe gwagala. Mukuba wansi. Petero yali mulonde we. Emirundi 3. Bw'oba okuwona obutagwa nti bwe kiba kisoboka ekitegeeza kiyinza obutasoboka okusuula abalonde. Bw'oba olutasoboka kiki ekikuwonya? Oba katusooke tubuuze kiri ky'obuuzizza kyo ansa gye wawadde eya Matayo 24:31. Matayo 24:31 kusebo. Era alimu abamalayika be n'eddoboozi eddene ery'ekkondeere nabo bali kuŋŋaanya abalonde be mu mpewo ennya okuva ku nkomerero y'ensi y'eggulu n'okutuuka ku nkomerero yaalyo. Ekitegeeza abalonde eriyo abalitalizibwa. Bamalayika be bali kuŋŋaanya. Abatagenda kugendera mu kiwendo kiri eky'obulimba bw'enkomerero. Kutalizibwa obanga agamba nti Katonda alina baalonzeemu. Bw'ogamba nti okutalizibwa kiba kitegeeza nti bo babatalizza. Tebalina kye basazeewo. Naye nze ndowooza nti wagenda kubaawo abagenda okutegeera enjawulo y'obulimba bwa Setaani n'amazima ga Katonda. Anaawona kiki ekimuwonya? Anaawona obulimba buno n'asigala nga mulonde. Anaawona nga mu balonde. Mulimu betugambye abatajja kuwona. Mulimu abatajja kuwona. Yes. Naye abanaawona. Abanaawona nze nkakasa nti be bajja okutegeera nti Yesu ye Mukama waabwe. Bwe bamala okutegeera nti Yesu ye Mukama waabwe, Mukama wo kyakulagira ky'okola. Yesu kyava agamba abayigiriza nti bamamusa mugambe mu linnya lya Mukama waffe ani? Yesu Kristo. Kubanga bw'agamba nti sabbiiti ey'amazima ejja kubaawo ku lunaku olw'omusanvu. Bw'agamba nti okubatiza okw'amazima kwa kunnyika. Bw'agamba nti bino bye muteekwa okulya, Mukama we ekyo kyakugamba ky'okola ki? Ky'okola. Ate bw'omala okikola naawe ne weeteekamu mu ttuluba ery'okumusabanga buli kaseera akukole ki? Akukwatireko. Batugambye nti walibaawo bakristo ab'obulimba. Bwe tunalaba Kristo oyo ow'obulimba yinza okutafuna na budde bubikula Bayibuli bugamba bayono kitegeeza nina okuva eno nga nina background nga nyweredde mu kigambo kya Mukama Katonda nga ne bwe mulaba seetaaga na kuddayo kunoonya Bayibuli manyirawo
olwa knowledge gye nnina ku Katonda manyirawo nti ono si mutuufu. Okufaananako ne lesson gye twayiga wiiki ewedde, ekibuuzo kigamba are you sexually grounded in Jesus Christ? Bina enkolagana. Wazimba ku musingi, wazimba ku lwazi Yesu Kristo. Obeerako omu ku bawala 10, oli mugezi. Oterekawo amafuta ag'ensibo ag'emergency. Awo. Number 1, are you sexually grounded in the word of God? Kuba akafaananyi Setaani ng'akubyewo Obulimba gaggadde obulivu. Kuba akafaananyi lutandika ku ssaawa eyo okubikula Bayibuli n'okugenda ewo omusumba ozi wano tukkiriza tutya kyakaakati abamu ku bagenda okugwa ensobi twagisanze mu buwulizi no twagisanze mu ngero 14-12 abamu ku bagenda okugwa waliwo ekkubo omuntu lyayita eddungi naye enkomerero yaalyo ge makubo ag'okufa. lesoni yatulabudde negamba tuli ku mulembe okutukubiriza to be assertive. Tukivunule tutya kulemerako to make to be yourself, to release the inner power in you, follow our conscience, follow your conscience, unleash your potential, unleash your potential, do your will. Bivunule wekkiririzeemu tokuzibira kkubo beera bold. gwe mugezi eyo system mwe tuli era abayitamu aboogera ebigambo ebyo mu mawulire television kuki beba star beba serebu bwakunyumiza gye nvudde ebyo bye yakola. I was myself. I found myself. Biboogera bituufu birina ekifo kyabyo bwe bituuka mu by'omwoyo wali enjawulo byetaagisa naye mu by'omwoyo teweesiganga nnyo magezi go ntegeerayo decision zo ne conscience yo togyesiga nnyo. Waliwo gweteeka okwesiga n'ogimukwasa n'omugaa nti Mukama Katonda wange mu mbeera eno mpulira bwe nti mpulira wano nze mutuufu jala kulemerako ndabanga gano ge mazima naye Mukama Katonda anyinza okuba omukyamu nkwegayiridde nuŋŋamye omponye ndaga ekituufu. N'olwekyo kati Musomba wali enteekateekayo okwekkiririza mu basekkirizaamu nga nze twagambye tibirina ekifo kyabyo naye bwe bituuka ku decision ez'omwoyo bwebaawo ezimu zikwatagana ne kubiri bulamu bwa bulijjo twegenderezenga wadde kubiri biri bye bakugamba nti be assertive. Yes. Awo laga obusobozi bwo tonafuwa tobeera munafu lemerako ne mu kulemerako okoddako ebbali kyolemerako kyekyo Mukama Katonda kyendemerako kyekyo. Yesu wandikoze ki mu mbeera efaanana bweti wayo akaseera maze tugenda ku kirimba ekyedda eky'obutafa era nga tuyiga ku kirimba ekyo nja kusaba mukadde atusomereko
mu lubereberye essula 3 olunyiriri 1 okutuuka ku lwokuna. N'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ze yakola Mukama Katonda. Yogamba omukazi nti bw'atu beeyogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Kazi n'agamba omusota nti ebibala eby'emiti egy'omu lusuku tulya, wabula ebibala eby'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde ogukwatako muleme okufa. Omusota negamba omukazi nti okufa temulifa kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka nammwe mulibanga Katonda okumanyanga obulungi n'obubi. Otyo tweyanziza nnyo mukadde. Ekibuuzo kye njagala okubuuza wenda buuza ebibuuzo bibiri. Ekisooka ekirimbo kino kye kiriwa? Badduka. Ekirimbo kino kye kiriwa? Ekirimbo ekyedda. Katonda abagambye we buli gulyako temulirema kufa. Setaani abagamba wa temujja kufa, mujja kubeera immortal. So ekirimbo kye ky'obutafa. Ky'obutafa. Mami kuteesa. Ani omutandisi w'ekirimbo kino? Okusinziira ku wetusomye lubereberye 3 empaka ku lwokuna. Setaani. Mu lusuku Edeni ng'alimba kaawo. Setaani. Mukadde era tugenda kweyongerayo ku bikulirwa 16, 13 paka ku 14. Komina mukaaga 13 agamba nenda banga jiva mu kamwa k'ogusota ne mu kamwa k'ensolo ne mu kamwa ka nnabbi ow'obulimba emizimu emibi 3 nga giringa ebikere kubanga gye mizimu gy'abalubaale egikola obubonero gigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya eri olutalo olw'okunaku olukulu olwa Katonda omuyinza ebintu byonna. Gigenda okuŋŋaanya bakabaka ku lunaku mulovu olwa Katonda. Lwaki emizimu gino oba Setaani ne bamalayika be kibanguyira nnyo okulimba ffe n'okutuuka okubuzaabuza abantu ba Katonda? Musumba wangi lwaki kyangu nnyo eri omulabe ne bakozesa okubuzaabuza abantu omuli n'abantu ba Katonda? emizimu gino gyayogerako emizimu egisinga ino waffe mu kalukya yaffe emizimu giba gy'abafu. Abafu tebeefiira ne bafiira ddala ne basigalako emizimu Setaani gy'akozesa nga azimbulukusa obulimba bwe yayogera ku lubereberye n'okufa temulikola ki? Temulifa. Kaakati bw'ajja najja n'akozesa emizimu gy'abafu n'aloosa abantu n'ayogeza abantu amulowoozi n'akola obukodyo bwonna bw'akozesa abantu tusangibwa twakikkiriza dda ate nga si kipya okuviira ddala ku Bamisiri ab'edda. Abamisiri bonna nga bakkiririza mu bantu mu mizimu egyo n'emyoyo egitafa. Ova ku Bamisiri ozzaako baani awo? Bwasuuli nga bonna bakkiririza mu mizimu gino. Bwasuuli bw'omuggyako Zaakaani, Babilooni bwavaako zaako Mido-Persia, Mido-Persia bwavaako zaako Buyonaani n'Abaluumi bonna. Ensi yonna Setaani yagikolera omusingi kwagenda okusinzibwa
nga gwakugamba nti omuntu bw'afa asigalako omuzimu oba omwoyo gwe gusigalawo. Bw'agamba nti ye mulimba w'ensi zonna, ago ge mazima. Butuuke naffe mu Afirika ne bwe tugezaako okugamba nti gano ge mazima era kali mu ffe kabaamu. Nsumba njagala kubuuza ekibuuzo ngenda kibuuza mukadde nti bwe bulimba bwa Setaani ate akyabutwala mu maaso akozesa ki okutwala obulimba buno mu maaso? Baani abamuyambako okubupromotinga? Abamuyambako yeffe nnyini akozesa abantu, kubanga bwe tumala okukkiriza nti omuntu teyeefiira era omuntu tafa, kiba kitegeeza nti tuba tumuwadde amaanyi ag'okutwala obulimba obwo muki mu maaso. Biki ebiraga nti abantu be batwala obulimba buno mu maaso? Babeera mu kwabya ennyimbe, babeera mu kwogera ebigambo ebitali bimu na bimu. Abakristaayo bagamba mu kuzinga obufu bwayingira ne mu bukristaayo. Mukristaayo n'atuuka okugamba nti gundi yafudde yagenze mu ggulu, ekitegeeza nti takkiriza nti omuntu afa. Naye ekyomukisa omulungi nti abayizi b'ekigambo kya Katonda mu bujjuvu bakimanyi nti omuntu bw'afa afiira ddala. Tweyanza Dennis ba agents abalala abatambuza obulimba buno. Kadadwako nti ffe bennyini abantu era akozesa n'ebintu ebirala, akozesa kalicha zaffe, akozesa intaneti, emitimbagano, akozesa buli kyasobola kyonna kyakwatako engalo n'abenganda zaffe. Tweyanza nnyo, tweyanzeege nga bwe tukirabye nti bulimba bwa Setaani ate nga akozesezza buli kisoboka okulaba nti abutwala mu maaso. Bayibuli eyigiriza ki ku bulimba buno? Oba Bayibuli ennyonnyola etya ku kufa? Mukadde ogenda tusomerako mu mubuulizi. Nyabo mbadde nsaba nga tetunnalugenda ku ekyo ekimu ku byakozesa successfully. Awamu akozesa ne ku bamalayika be. Setaani akimanyi nti omuntu bw'afa aba afudde. Naye Sawulo kabaka omulamba bw'agenda endooli omukazi n'amugamba nti nkuyitira ani? N'amugamba nti mpitira Samwiri. Samwiri yafa. Ne Setaani akimanyi jafa. Naye Sawulo aba ali awo nga Samwiri agobye. Kakati awani aba agobye. Ate Sawulo bw'amulaba n'alaba ng'embala yennyini ya Samwiri n'ennyambala n'omunagiro nga yoyo. Information nga Katonda bwe yagimuwa. Information olwo ani abazze? So bamalayika ba Setaani be nabo abakozesa. Kubanga Bayibuli bw'egamba nti omuntu aba afudde fono si aba avuddeyo. Nolwekyo bano abagenda okulagula jjajja yayogedde nga eddoboozi yennyini oba oyogera na Setaani yennyini bamalayika we. Okay. Mukadde mubuulizi Dennis ogenda tusomerako mu kubikulirwa 14:13 mukadde kasome mubuulizi ndolo okutana. Kubanga abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliko kye bamanyi, so nga tebikyalina mpeera kubanga ekijjukizo kyabwe kirabirwa. So Bayibuli teyigiriza nti wasigalawo kaakalamu ku muntu senga aba akoze eki nga afudde. Bagambye n'ebijjukizo byabwe byonna bikola ki biggwawo. Dennis kubikulira Esura 14:13. Nempulira eddoboozi va mu ggulu nga lyogera nti wandiika nti baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe okutanula leero. Weewaawo bw'ayogera omwoyo balyoke bawummule mu kutegana kwabwe kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo.
nsomba tunyonyoleko ku vaasi balyoke bawummule mu kutegana kwabwe nga balindirira ki bawummudde balinda ki mukadde kasooka tusomera oluddako ekibuuzo ekyo tukidde mu Yokaana 5:28-29 bawummudde mu kutegana kwabwe balinda ki temwewuunye ekyo kubanga ekiseera kijja bonna bali mu ntaana ne baliwulira eddoboozi lye ne bavaamu abaakola ebirungi balizuukira obulamu n'abaakola ebitasaana balizuukirira omusango kakati nyabo mbuuzizza kunyonyola kiri nti ekiseera kijja abafu lwe baliwulira ki eddoboozi lye ne bakola ki ne bavaamu tebavaamu tebagira bwe bagenda kaakati nga baakafa ate kati balivaayo batya ku luli baliva mu ggulu abagenda mu ggulu ekyawandiikibwa kirikiriya nti entaana lwe ziri bikuka ne bavaayo kati banaata abaafa ne bagenda kiza tebaliyo ayogera bigambo bino ye Yesu Kristo yes yabyogera in fact gendako mu maaso osome 6 Yokaana agamba olwana kubanga kitange kyayagala kye kino buli muntu yenna alaba omwana n'amukkiriza abe n'obulamu obutaggwaawo nange ndi muzuukiriza ku lunaku olw'enkomerero weewaawo ndi muzuukiriza sendi muwanula mu ggulu ku lunaku olwaki olw'enkomerero ebyesuubi lyaffe mu lesoni mwalabye enkayana ekwata ku mulambo gwa Billy Graham tibe yafa eri abakakasa ne bagamba nti Billy Graham ali eriye ali mu kwesiima nga balaga nti nedda tagendanga no. Yesu agambye nti ndi bazuukiza naye nyabo njagala tunyweze ensonga eno kubanga ejjudde mu bukristaayo bwonna okwetooloola ensi ki nga obwasevenesede obukristaayo businga obungi bulowooza nti omuntu bw'afa agenda butereevu muki mu ggulu ate si bukristaayo bwokka naye n'enzikiriza endala ezisukka kubakkiririza mu buki mu bukristaayo kubanga mmanyi n'okusabira emizimu omuzimu ogundi bw'oba tomusabidde ajja kukulumba embeera ezifaanana bwe zityo baganda bange abaagalwa muleme kukirowooza omuntu bw'afa afiira ddala waliwo ekyawandiika ekigamba nti ng'ensolo bw'efa n'omuntu bw'akola ki bw'afa tweyanziza nnyo talina kamusigalamu kino nsaba tukiddemu ffenna wamu ekibuuzo kyengenda okubuuza ansa mugimpeere wamu nti obulimba buno obwo obutafa kyagenda mu maaso ne kaakati nnyo ate kakati bongeddemu buli mu sitayiro bw'otegendereza nnyo weekanga naawe obuyingidde otyo nange nkubuuzeemu nange musomesa nkubuuzeeyo bukyagenda mu maaso nakati Setaani agenda kubwongeramu kaki okubufuula obwakabi ennyo nsonyiwa okimaze musomba nti mumpeeyo ebyokulabirako ebya modern spiritualism mukadde ayogedde ku bantu abagaa nti waliwo akatundu akatafa nsabadde nesi mu ddakiika 2 otunyonyoleko kubanga tuwoza abamu abakkiririza mu bafu nti omwoyo gw'omugenzi gwagenze dda mu kwesiima denesi tusaba otunyonyoleko ku muntu omuntu mu kutondebwa kwe kyali kitya omwoyo kyekiki omuntu bye bitya Katonda yabumba omuntu nga bwe tusoma mu lubereberye essula 2:7 bwe yamala omubumba n'amufuuwamu omukka omulamu omuntu n'afuuka omuntu omulamu kye tuyita omwoyo combination ya guno omubiri
n'omukka gwenzisa. Mu bufunze nze siina mwoyo naye ndi mwoyo. Omwoyo kitegeeza omuntu omulamu. So bwenfa mba nfudde. Kati ekiconfusing abagamba nti awo omwoyo ne gudda era we yagutonda. Ne balowooza nti ninamu ekintu ekirala mu nze. So nga bategeeza omukka guno gwe banteekamu guba guvuddewo mba nfiiridde ddala. Mu bufunze siina mwoyo naye ndi mwoyo. Kati mu mbeera zaffe zino eza bulijjo nga Musumba bw'akireese kweraguzalaguza ki okugenda mu nsi nga kuli modani kuli ku standard za bulamu bwa leero nga bwe butambula nga tuvudde mu biri ebyedda. Nga tuvudde mu biri ebyedda kuba tutegedde nti ekirimbo kikyagenda mu maaso. Naye kitegeeza kiba kikyagenda mu maaso buli generation kijja okusinziira ku generation eyo. Kati eno generation eriwo ekirimbo ekyo bakitutte batya mu maaso. Oba oli awo tulabuke tulabule ne ku bannaffe. Mwami Kuteesa. Ekirimbo kino. Ekirimbo kino kitwaliddwa nga kumpi yenjigiriza eriwo mu nsi olwaleero. Bw'ogenda okukitunuulira nti abantu bonna bakakasa nti omuntu bw'afa teyeefiira yekka. Era abalala abayigiriza abalala bagamba nti ne Katonda tayinza nakujja. Abantu bagenda kwakkulibwa. Oyo bw'omulaba ng'abuzeewo ng'omanya nti abalala abasinga okunyiiza ennyo mbu Katonda ye yamuyise. Katonda yamuyise. Kwegamba embeera ezifaanana bwe zityo zireetedde abantu Setaani okubakuumira mu mbeera eyo. Era bw'abakuumira mu mbeera eyo aba amaze okuwangula. Ekyawandiikibwa kino kyenadde nkugamba nakyo kankisomere ddala. Ekiri mu Buulizi essuula ey'okusatu n'ey'okumi-n'omwenda. Kubanga ekyo ekituuka ku baana b'abantu kye kituuka ku nsolo. Ekigambo kimu kibatuukako. Ng'eyo bwefa n'oyo bw'afa bw'atyo. Weewaawo bonna balina omukka gumu. So abantu tebaliiko kye basinga nsolo kubanga byonna butaliimu. Balina omukka gumu. Ne kano kankayongereko ono Densike yaleese yagamba nti omukka ogwaffe lwaki guyitibwa mwoyo? Kubanga Katonda yennyini yagutukubula ki? Yagutufuuwamu. N'ekisembayo nti bwe tuba nga tuli baakuyita ku kirimbo kino Musumba biki ebigenda okutuyisaawo? Mu leeso ne baatulabudde nti mu nnaku zino Setaani agenda kukozesa impersonations. Agenda kujja ewa gundi eyafiirwa mukazi we ng'amwagala nnyo. Amusange ng'atudde ali ku kitanda amwaniriza. Omuntu eyakusibwa nga mu ddiini wayigirizibwa nti omuntu tafa n'osanga nga wuuno kakati atudde ali ku kitanda. N'akugamba nti yangu namuseeko. N'abako obubaka bwakugamba nga bukyamya tekiyitikako. Naye oyo senga ziwa Kakembo bawakiwona kuba wakuteesa. Ekyo Kakembo senga Setaani kyakuleetedde kyakitaawo n'omulaba nga si kirooto nga byaddala kikukuba kuteesa. Oyita oba ogenda nakyo? Oyita. Kwekanga kwennyini. Omusanze waliko. Kwekanga kwennyini okwo. Mu ntebe ye eri gye yatulanga mu mwami ako. Jjajjange. Naye nga yafa n'okumuziika wamuziikako. Era twamuziika. Kati akomyewo omulaba. Nemunyumya emboozi neetuuka ku Ssabbiiti. Tegisoboka kunyumya. N'akugamba nti Ssabbiiti nze eri gye ndisokedde ngenda tetukuuma Ssabbiiti. Ssabbiiti yaggwawo. Ssabbiiti yasigalawo y'Abayudaaya. Olunaku lwonna lwakusinza. Eri buli lunaku Ssabbiiti tulina okubeera mu Ssabbiiti. Kale kankano. Kuteesa oyitawo.
awo ekyo kiba kirala Musumba kiriwo ekirala Denis oyitawo mpitawo awo zina kumanya tuyitawo tutya Musumba Setaani akimanyi bulungi abantu abasinga basobola oyitawo olwa background gye muyina so naye bw'aba leeta obulimba bwe ayinza obutaleeta obwo obuyimba bwe bwayinza okuleeta ayinza obuleeta nga bujjidde mu Bayibuli amanyi mwami Kiwanuka wajja yitawo kubanga akimanyi abafu tebaliko kye bakola kye bamanyi naye kati saawa zino ye bulimba ki bwaleetanga sebaddu oba teweegendereza oyinza obutayitawo naye abuleetera mu Bayibuli mu mazima gennyini gokkiririzaamu ekitegeeza Setaani akimanyi nti aba Seventh Day bangi kino ekyabafu kiyinza obutabalya obutabakwata naye ajja kubaleeteramu context ya mazima gano gemukkiriza nga bwe yakola Yesu yamuva eno bbalibbali fuula amayinja emmere Yesu nekyo nakiyitako nakizuula nga Yesu anyweredde muki mu byawandiikibwa nakyusa naga nti kakati kyawandiikibwa nti omusevenesi nga onoomukuba ekigo omuyite mu mazima gano gateekemu doubt obugayaavu bwaffe buno mubutasoma n'obutanoonyereza obwe tulina obwo mu ssaawa enzibu nga kakati oli omufu avuddeyo ali ku mazima gano genyini gatinkuula omuntu takunenyanga olwa sabbiiti ayinza n'obutajja ku sabbiiti oba n'ebyo ebiriibwa tuveewo nyabo tugende obudde okufumba ku sabbiiti ako kakubye bangi mu kkanisa nyabo okembadde njaga okwongerako nti n'ekirala kyetuteeka okwegendereza Setaani akolera mu kutiisatiisa akolera mu kukola ki? Mu kutiisa ate okutiisatiisa bwe kuyingira ku kigambo ky'okufa oba oli mukristaayo oba ofaanana otya olabira ddala nga ogenda nolw'ensonga eyo ekyo nakyo tukyegendereze ng'abakristaayo Babilooni entabiro y'okusinza omusana tugenderewo mu lubereberye essula 2 olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu twagala tulabe ku bulimba obulala nabiggwa okukola eggulu n'ensi n'eggye lyabyo lyonna Katonda n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye yakola n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye gyonna gye yakola Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu kubanga olwo lwe yawummuliramu mirimu gye gyonna Katonda gye yakola bwe tusoma awo we tusomye mu lubereberye essula 2 olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu kiki kye mulabirawo ddala ye mukyala mukadde nze kye ndabawo nti waliwo obulimba oba enjigiriza emenyebwawo ekyawandiikibwa kino okugeza eriyo abagamba nga bwe twayigako emabega nti ensi teyagitonda mu nnaku 6 naye nyiriri ziggumiza nebiggwa okukola mu nnaku mmeka 6 olw'omusanvu n'awummula yanza Musumba lwangi bulimba kyobulala kikyolabawo bwe tusoma wano mu lubereberye essula 2 olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu bwe tusoma wano bulimba ki obumenyebwawo obuyigirizibwa nti olunaku lwonna mu wiiki luyinza okubeera sabbiiti ne wano agamba lwa musanvu clearly and specifically si buli lunaku eri abagamba nti bwe twamala okulokoka olw'ekisa buli lunaku sabbiiti tubeera mu kusinza naye wano ensi nga terimu na kibi ng'ensi ndokole sitira olunaku lwa musanvu lwe tukuŋŋaana okutendereza Katonda Musumba ne banaffe abayigiriza nti sabbiiti y'Abayudaaya Adamu ne Eva tebaali Bayudaaya era Mukama yabawe sabbiiti yagiteekawo nga n'Abayudaaya bano be tugamba nti Abayudaaya tebannakola ki tebannabaawo ekitegeeza ekyawandiikibwa kino kimenyawo enjigiriza eyo kuba tulina bannaffe abalina enjigiriza egamba nti sabbiiti yali y'Abayudaaya tekimatalinga ffe tetuli Bayudaaya so wano Mukama atulaze bwe tusomye awo nja kusaba tugendeko ne mu Kuva essula 2 onyiriri 8 paka 11
jokera olunaku lwa ssabbiiti okulutukuzanga ennaku 6 kolanga emirimu gyo gyonna. Yes. Naye olunaku olw'omusanvu essabbiiti eri Mukama Katonda wo. Olunaku olwo totukolerangako mirimu gyonna so sinaawekka. Newakwadde omwana wo omulenzi, newakwadde muwala wo, newakwadde omuddu wo, newakwadde omuzaana wo, newakwadde ebisolo byo, newakwadde munaggwanga ali omumwo. Kubanga mu nnaku 6 Mukama mwe yakola eggulu n'ensi, ennyanja n'ebintu byonna ebirimu. N'awumira ku lunaku olw'omusanvu Mukama kyeyava aluwa omukisa olunaku olwa ssabbiiti n'alutukuza. Tweyanziza mukadde. Tubadde tumaliriza okulaba obulimba obuleetebwa Setaani okugyawo ssabbiiti. Era tulabye yayigiriza amateeka gaavaawo, ssabbiiti y'Abayudaaya tekimatali nga aba lunaku ki lw'osinza kasita oba ng'osinzizza Mukama, n'ebirala ebirenga nti Katonda teyatonda nsi mu nnaku 6, yatwala ebbanga n'ebbanga, obuwumbi n'obuwumbi bw'emyaka okukola ki? Okutonda. Naye Mukama tuzze tuyiga atugamba nti tulina okusinza Mukama Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Era yatugamba nti tujjukire okusinza oba okumutukuza ku lunaku olwa ssabbiiti. Naye tulabyeko bannaffe abalala abatasinza ku ssabbiiti. Abalala basinza ku lunaku olusooka mu wiiki olwa Sande. Awo njagala okutandika ewa Musumba. Okusinza kuno okwa Sande kuba tulabye ffe Mukama yagamba ku lunaku 7. Omutonzi ye yatugamba abasinza ku lunaku luno lwa Sande. Okusinza kuno kuvaawa, kwatandika ddi? Tetumanyidde ddala nsibuko ya Sande ng'olunaku lw'okusinza. Naye tukimanyi nti enjuba yo okuva ddi na ddi yaliwo okuva ku kutondebwa. Abantu bangi bagisinzanga. Yes. Nga bagisinzanga Katonda. Tekitegeeza nti olwokubanga sun n'olwekyo bagisinzanga ku Sande. Nedda, abamu bagisinzanga nga tebalina na lunaku lwanjawulo lwe bakola ki? Bagisinzirizaako. Naye naddala Abayonaani n'Abaluumi be batandikira Dei Solis be bakuza olunaku lwa Sande. Sande eno nga bwe tugimanyi be bagenda okugikuza nga lwe lunaku olw'okusinzizaako kiki? Enjuba. Ng'Abayudaaya be basinza Katonda ku ssabbiiti. Nekiba nga kigattiddwa wamu okusinza enjuba nga bagisinza ku lunaku lwayo ne baluwa n'erinnya Sande. Kaakati ebyafaayo nga bwe twabiyitamu ku ssabbiiti eyise, Constantine bw'akyuka yasangibwa ye musinza wa njuba nnyo ajagala nnyo. Kisoboka ng'osanga yasinzanga Katonda ku ssabbiiti n'enjuba kuki? Kulwayo ku Sande. Ngende ebyafaayo bwe byatugambye. Ng'ebyafaayo bwe byatugambye mu lesoni, nga bwe twalabye mu lesoni. Kyajja kikyuka mpola. Nateekawo etteeka nti olunaku luno olwa Sande tulukuze ab'emirimu temukola. Si kulukuzanga olunaku olw'okukola ki? Olw'okusinza. Naye olw'obukulu bwalwo ng'olunaku lwaki? Eyo gye lugenda okuva nebijja lwegatta mu ddiini. Naye nga baamalanga kusinza ku Saturday ne balyoka bagenda bakuza luli olunaku bawumule. Ebyo biva mpola. Ebyatandikira empola naye oluvannyuma ne bifuuka etteeka Constantine bwe yaliteekawo mu butereevu bwaki? Bwalyo nti abalamuzi bonna n'abakola emirimu gya gavumenti bateekwa kuwummula ku lunaku lwa ddi? Lwa Sande. Tweyanza mukadde. Tulina we tulabako mu Bayibuli nga n'abantu ba Mukama Katonda be yalonda beerondera nga nabo bavudde kumusinza ye Katonda mu mwoyo ne mazima nga batandise kusinza ono Katonda njuba.
tukisangawo mukadde Ezekiel essula ey'omukaaga kabe kasinge 8 nga bagisinza na ku sabbiiti enjuba zisad kyanaku nnyo kasome Ezekiel essula 8 olunyiriri olw'10 8 olunyiriri lwa 16 yagambye bw'ati nti awo nandeeta mu luggya olw'omunda olw'ennyumba ya Mukama kale laba ku luggya olwa yeekaalu ya Mukama wakati w'ekisasi n'ekyoto nga waliwo abasajja nga 25 abakubye enkoona yeekaalu ya Mukama n'amaaso gaabwe nga gatunuulira ebuvanjuba era nga basinza enjuba nga batunuulira ebuvanjuba bali luddawa ku yeekaalu ya Mukama basinziza ki enjuba abaki abalonde ba Mukama eri kyeyavudde atugambye nti nabo ababuzaabuza senga kiyinzika olakumi n'omusanvu nekokomawo mukadde newekomawo nga tumaze osoma lwaki Setaani sabbiiti eno kikulu nnyo gy'ali lwaki agiwakanya nnyo kubanga tugirabe ya Mukama Katonda naye sira alitadde nnyo ku sabbiiti mukyala mukadde tuli mu kiseera eky'olutalo olunene ate nga sabbiiti bwe tusomako mu Ezekiel 2:12 ke kabonero k'abantu batusomereyo nemba wa sabbiiti zange okubeera akabonero wakati wange nabo balyoke bamanye ganze Mukama abatukuza waawo kati nero lyalusoma n'olwabiri era wewamu 2:2 2:2 agamba nti era mutukuzenga sabbiiti zange era zinaabanga kabonero wakati wange nammwe mumanye nga nze Mukama Katonda wammwe tutukuzenga sabbiiti ze tumanye nga ye Mukama Katonda waffe sabbiiti etujjukiza omutonzi waffe kuba tutabagana naye ate nga ne Setaani naye ayagala kusinzibwa kati aleeta ebirimbo bingi ku sabbiiti fokasi yaffe tugijje ku Katonda tusobola okwesiga Katonda era ne tumusinza mu birala byonna naye sabbiiti ke kabonero abantu ba Katonda n'abatali tweyongeddeyo mu maaso omuntu akuuma sabbiiti mu butuufu bwayo aba anyweza relationship wakati we ne Katonda ako Setaani kamutta nawo nkolagana eno gyayagala okutabula bannaye ekyamazima tulina eddakiika 3 zigenda kutumala ekisemberayo ddala tuzze tuyiga nti bayibuli eri kiriya titulokolebwa lwa kisa lwa kukkiriza so si lwa bikolwa byaffe naye tulina bannaffe bayigiriza nti amaka gaavaawo tuli mu kisa mubadde mujja muwulira era nga batugamba tetwetaaga kukuuma ki kwata amateeka kubanga tuli mu kisa lwaki omuntu ali mu kisa alina okubeera omuwulize oba okugondera amateeka ga Mukama Katonda mukyala mukadde omuntu ali mu kisa yandibadde muwulize okugondera Mukama Katonda okwongera okunyweza enkolagana ye ne Katonda we enkolagana eno tuginyweza buli lunaku tobeera mu comfort zone oga nti nze ekyokunyweza enkolagana yange nakikolako luli buli lunaku kubanga tulabye nti n'omulabe tatudde akozesa buli space yonna ekola ki eriwo so kitugwanira okunyweza enkolagana yaffe n'omutonzi waffe buli lunaku tweyanza mukyala mukadde sebo awali ekisa eri omuntu akukwatiddwa ekisa kyakulira naawe kyokola kyokola kitegeeza oteekwa okubeera omuwulize eri oyo akukwatiddwa ekisa naye bw'otobeera muwulize ekisa ekyo kiba tekikyakola kubanga naye bwakutunuulira alaba nga tofaayo n'olwensonga eyo ekisa kya Katonda kigenda n'abawulize abatuvunaana mbutukwata amateeka balowooza
nti tugakwata tulokoke tulokolebwe oba tufune obulamu obutaggwaawo. Endowooza yaabwe eyo gye batulinako nkyamu ate oluusi ffe tugibawa. Naye omuntu eyamala okulokolebwa olw'ekisa yateekwa namba 1 yekka yateekwa, namba 2 yekka yasobola. Mbadde nsaba newankubadde obudde buyise nnyo batusomera olunyiriri oluli mu kyamateeka mu kuva 2 olusooka. Katonda n'ayogera ebigambo bino byonna ng'ayogera nti nze Mukama Katonda wo eyakujja mu nsi ey'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu. Abo balokole bayogera nabo. Yes. Yabalokola okuva e Misiri. Yasooka bajja Misiri. Nze Katonda wammwe eyabakola ki? Yabakwatibwa ekisa. Abo bali mu kisa. Kisa. Bali mu kisa. Kati genda mu maaso. Mu nsi ey'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu tobanga na bakatonda balala wendi. Kaakati nga tukikomezza ku leeve yaffe ey'obuntu. Ekisa bano kye babakolera bakisanyukiramu nnyo. okuva mu buddu mu buwambe. Eyakibakolera bamwagala. awo bamwagala nnyo era bakitegeera kye yabakolera. Bamusasulamu ki? Muwulira. Kikola sensi bw'abagamba nti oba musimye kye nabakolera oba musimye bwe nabawonya bukatonda bwe mwali musinze mu Misiri obutaabawonya nze mbawonyezza mu busuule ebbali mubuleke musigaze nze nange mbeere wammwe namwe mubeere bange. Kiri reasonable, kitegeerekeka, kituufu. Bwe ndikwata eryo banziziza musango. Mu butuufu bwe ndikwata weebale nnyo. I am establishing a relationship with this God. Relationship eno ngeri based on what he did for me. What he did for me. Obuyinza bwe. Mulina kye muleseeyo ekikulu ennyo. Kyemuleseeyo enkolagana eno eri ku mukwano wakati wo ne Katonda. Nze gwe baakolera ebyekisa neyankolera ebyekisa. Bwe ndeka mu Katonda buli nensigaza ye yekka nkola mukwano. Yensonga lwaki bamubuuza nti etteeka ekkulu lyeriruwa, yabagamba nti yagala Katonda n'omutima gwe gwonna n'obulamu bwe. Segeeza Musumba olinga agamba nti wabagamba nti mujjukire okukuuma Sabbiiti, abagamba nti emisiri gye mubadde mukola 24/7 temuwumulako. Kati mbalokodde tufuneyo olunaku nga lwange nammwe tuzimbe enkolagana ey'omukwano ng'olabira ddala kikola sensi. Ate weewuunye takibaweeredde wano mu busibe muka naye n'obusibe tebunnajja. Ensi nki ekyali mpya kyali kyetaagisa. Kakati kyetaagisa even much more. Banaye ebyokuyiga byo bingi mu lesoni eno, ebyokuyiga bingi. Naye kansabe Musumba atuwonge mu maaso ga Mukama waffe olw'ekyokuyiga ekyo. Mukama Katonda tukwebaza olw'okutwagala ennyo ennyo ekiyitiridde n'okola buli kintu kyonna ekisoboka okutulokola. Mu lesoni zino ze tuyiga oweereza obubaka bwa bamalayika kutulabula, otulabula lwa mukwano kubanga Setaani amaliridde okutuzikiriza n'obulimba bwe. Naye nsaba otuwe amagezi n'amaanyi okukwekwatako nga bukyali, okuyiga ekigambo kyo nga bukyali. Obulimba bwe bwe bunajja butusaye nga tuli beetegefu, nga tuli balonde, waleme okubaawo n'omwaliso bw'obwakabaka obutaggwaawo. Mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.